Chikumi katonyeze tane mbuti kiza kwenkwaniriza. Chikumi muka katonyeze munana Masaka. Chenda muka katonyeze mukaga Mbalala. Welcome aboard. Kirize chino masoko veno jendi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yanza muzukura solo sonko musa wenti onterede muzamu gula tubenga tambura fene dobozi riri muka kasaniko. Anti munago wimanye byale mera wanyindo kwegala. Namuko kasenyiga abawulirange dobozi siri erire nyine eri omwanguka munange tata sasira nange siwendo bwenjagadde lisobolo kubanga mukwano gwange rifanagana neyimanya bomanya nti embera bwetu bwebesobodde okubangeze abange mbaniriza nnyo kukiri atabala oli ku 10 Kampala 16 Masaka 9 Mbalala ne ku www.bukedde.co.uk Bukedde Family Mbutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. Katambudde akadde baba kantu walaganya ntatinda kiriza mu dakika zino mukwano gwange zitambudde tongera kubanga twebugensi ya Mukama Katonda tutegeere. South Africa eyungudde abawanvu n'abampi bamutasaka banyugunya. South Africa tandise okwetekeratekera anti jjukira nti olunaku lugenda kuba lwa mukaaga batandika okubanga mukwano gwange amawanga agegete mu mukago gwa G20 summit egenda kutuula mu South Africa kibuga Johannesburg. Kakati enteekateeka zonna abakulembeze okuva mu mawanga ag'enjawulo bagenda kwetaba mu lutuula luno nabwekito eyungudde bapiganaje 13,500 amaji kotekana ba police wakati mu kukuuma emirembe. Waliwo abamu ku bannansi ba South Africa abeesuddemu akamba yaaya akasitula ennyonyi ekiro gyoli nti ew'omusolo. Bannansi ba South Africa abakutte ebipande wakati mu kubanga baagala okukozesa omukisa guno sonko nti wangi kye twayagaliza kibuyaga asudde batandise okubanga mukwano gwange beekalakasa akadde kano lunaku luno lwakuna emiting egenda kutandika okutula lunaku lujja kuba lwa mukaaga. Kakati bannansi ba South Africa nga balaga obutalumativu bwabwe bawanise ebipande wakati mu kubanga balaga nti obwavu buyitiridde bwe kibanga amawanga ga G20 gagenda kutula mu South Africa nabo bagadde bakwesa omukisa guno nabo kito police okubanga bayungudde 13,500 wakati mu kubanga batandise okwambalagana nabo mu kubana abeekalakasa. Abapolisi bagambye babategekedde ekisawe gali kwoleka mugende mulagireyo obutali bumativu bwammwe muleme kutaataganya nguudo ziyingira kibuga Johannesburg ekya South Africa nga tugenda kwaniriza abagenyi. Polisi egamba tetubalinako buzibu okutandika okubanga mwekalakasa n'okulaga obutali bumativu bwammwe naye si kwayiwa ku nguudo bamba mwagala mugendagenda mu kisawe n'ebitundu ebyenjawulo eyo mba mulagira obutali bumativu bwammwe. Anti waliwo abakyala baga nti eddembe lyabwe terifiiriddwako. Abakyala basusumbulibwa obumuli ne bakakibwa omukwano nga tebaagala nabwekito bagadde okukozesa omukisa guno okusiga ekifaananyi mbu eggwanga lye bazzeemu abakyala eddembe lyabwe terifiiribbwako kwoteeka n'abantu ab'enjawulo. Kakati poliisi egambye okusinziira ku amyuka omukulu wa polisi Lieutenant General Tebero Musikili ategeza naga nti abeekalakasi tetubalinako buzibu wabula muteekeddwa okubaka ebifo ebiri gazetted muteekeddwa okubanga mwekalakasiza so si kutandika kubanga mutaataganya ekifaananyi. Tetwagala kifaananyi kibenga kirabika bubi, twagala South Africa guno gwe mulundi ogusookedde ddala bukyanga omukago guno gutandikawo gwa G20 babadde tebategekerangako ku ssemazengo Africa. South Africa yesoose abakulembeze okuva amawanga 40 amawanga 40 ge gagenda okwetaba mu mukago guno oba mu meeting egenda okutuula okutandika ku lunaku lw'omukaaga. Wabula gennyongedde okubanga ntegedde omukulembeze w'eggwanga erya America yabiganye n'abyesulubabba nga Nasiku Ngalabi n'agamba ye tajja kusobola kubanga ajja. Amawulire amalala gatofuna President wa Nigeria Ahmed Tinubu abadde alina okubanga ajja kubeerawo mu meeting eno wabula ku kusinziira ku bulumbaganyo obwakoleddwa waka
abaana ab'obuwala ne bawambibwa abawerera ddala 24 bwekyo kyayimiriza n'agatte kyasobodde okugenda mu South Africa y'omu ku abo abadde bateekeddwa okuba nga abakulembeze babeera mu muka guno ogwa G20 nga gutudde mu Johannesburg, South Africa. Bola Tinubu abwati asazizaamu olugendo lwabadde ateekeddwa okuba nga mukwano gwange agendamu olwo nno asobole okuba nga abeera mu meeting egenda okutuula mu South Africa okutandika olunaku olw'omukaaga olw'oluvannyuma lw'abaana abawerera ddala 24 bawambiddwa musaza erimu munda mu ggwanga era Nigeria. Asazewo n'aga nti nedda sisobola kubanga ngende era omuyigo ogutandise okubanga gukolebwa abatamanya ngamba munnange jjukira nti eggwanga lino erya Nigeria babadde bajja bawamba abaana naddala basanga mu masomero. Ojjukira Chiboko Girls abasajja ba Boko Haram bwe bakola obulumbaganyo ogenda okukakana nga abawala abasoba mu 2 bawambiddwa era kyatwala ebbanga ddene abamu okusobola okubanga babanunula. Kakati 24 abaana munda mu ggwanga South Africa munda mu ggwanga Nigeria bawambiddwa kireeteddwa omukulembeze osazaamu olugendo. Gali kosha olinange Sonko Musa akadde kano tubuutikidde mama nyumba ku nyumba station ku station muntu ku muntu kiri atabara eggwanga erya Syria. Gavumenti eggwanga erya Syria sebasanyufu n'engeri y'omukulu ya Prime Minister wa Israel yeelambuddeko mu kitundu ekya Golan Heights ate ng'ekitundu kino kya ggwanga lya Syria bagamba nti kino ekiyakoze tebakisanyukidde. Bibi Benjamin Netanyahu yalabiseko mukwano gwange n'agendako mu kitundu ekya Golan Heights. Jjukira nti bukyanga gavumenti ya Bashar al-Assad egwa Desemba omwaka oguwedde Israel yatandika okubanga esindika amagye era ogenda okukakkana amagye ag'ekibiina ky'amawanga amagatte be baali bakuuma ekitundu kino ekya Golan Heights nga Israel teteekeddwa kubanga mukwano gwange esalimbirayo nga kiri ku ttaka ly'eggwanga erya Syria. Kakati mu Desemba kasita gavumenti ya Bashar al-Assad yagwa Israel nekozesa olukwesukwesu luno nekozesa omukisa guno. Kakati Bibi Benjamin Netanyahu yasobodde okugendayo mukwano gwange okulambula ekitundu kino alabe amagye nga aga Israel galiyo gateevuunya era ogenda okukkakana. Gavumenti y'eggwanga erya Syria egamba si nsanyufu n'ekyo ekikoleddwa Israel kye yakoze. Wonna woli wosinzira okwanga mukwano gwange otuwuliriza bapiganaje muli mutya bapiganaje gwe kasita omanya nti oli w'amagye oli musirikale naye ng'akadde kano owuliriza bukedde mwebale nnyo mwebalire ddala bambega ba gavumenti muli mutya muwuliriza redyo ennaku zino ayayayayaya wakati muwa nti ayogedde kiki kyagambye bonze nange kaŋŋende mu Iran baba. Gavumenti y'eggwanga erya Iran omu ku bawi b'amagezi mu ofiisi ya Supreme Leader Ayatollah Said Ali Khamenei owa Iran Sonko nti wangi gy'oli kubukedde nti live loud and clear tuteekateeka olutambi baabo ojja kuluwulira oluggala bw'omwaka bebi kasa tuve wankulukuku bwe tuti mu mbuutu ya mbuutikizi onaawulira wankulukuku nga nnaku z'omwezi aga 3 baaba omuwi w'amagezi mu ofiisi ya Supreme Leader ebigambo bya Donald Trump byayogera ebiraga nti yakuba Iran Sonko teekateeka olutambi. Iran yegamba tati America tusobola obakwata oba America yezze oba Israel yezze badde mu jasi batakule batatakulikika. Ebigambo bya Donald Trump byeyogedde olunaku olwajjo wakati mu kwanga singanyi Muhammad bin Salman nagewana nga balina bapiloti nga balina zi big machine nga balina Sonko abantu joto wabagambye kunze mbagambe kye mukama wange nti ezimu ku nnyonyi F-35 eza America ezayingira obwengula bwa Iran bwe zaali zifuluma twaziyisaamu olwokyo nga ne piloti ffe tumulina tetwamukwata. America ebyo nga tebyugira kunze wange ennyonyi nakugamba wano waliwo ennyonyi n'abajja mu lutambi nalubalaga abasajja abayirani bakuba ennyonyi za America F-35 neziyisaamu oluki olwokyo bamuyita Kamil Hazali watategeeza naga nti ebigambo ebyo tebijja kukola Donald Trump byakozesa ayagala tutule twogerezeganye n'ebigambo ebimuvaamu bikawanga omususa tewali buzibu. America bweba ewulira ng'erina amaanyi Iran tugyewulira
Israel bwe etakule watagisiwa egeze ko just demo etakule watatakulikika agambya we want to emphasize that Islamic Republic remained fully prepared for any confrontation whether with the America or Israel regime. Kwanza kanfune kulendo lwa mazimama. Oyimbo buchamula wokka bukedde fama embuntikizi. Wonna woli wosinzira okwanga mukono gwange otuuliza nku kakati weekend yennyini nakuwa amawulire wano mu programu y'ekiri atabaala nga America bali mu nteekateeka okukola butya bwe basobola okuyimiriza olutalo luno wakati wa Russia ne Ukraine. Points 28 zifulumiziddwa olunaku olwaleero nga America bazzeemu ne babaga enteekateeka y'okuyimiriza okulwanagana mu Ukraine. Era mu points zino 28 America yo bweti bwegamba etya nti Ukraine eyagala teyagala Zelensky waliwo ebitundu ebimu ebitagenda kudda naddala ekitundu kya Donbass region yonna mu Russia mu points zino 28 ateekeddwa okuba nga agenda kuzitwala. Mulimu Ukraine reduce its army okukendeeza ku magye gaabwe basobole okuba nga bagajjayo. Ensonga endala to recognize Russian as an official language nti mu bitundu Russia byegenda okutwala fronti nga bwefaanagana lubeera olulimi oluli official nga lulimi lwa Russia. Era Russia egamba nti ebimu ku kalunsambulira root cause ey'olutalo luno kwe kuba nti Ukraine teyagala bannansi ba Russia abasangibwa mu bitundu ebyo emmundu gyetokotera okwogera olulimi olu Russia. Kaakati batugamba mu proposal ya America points 28 Ukraine eyagala teyagala era points zino 28 Steve Witkoff omukungu wa America Donald Trump gwe yasindise mu Buturuki n'asisinkana Volodymyr Zelensky yamuwadde proposal n'amugamba yiyo giseemu amaaso omukulu bino byayagala Ukraine kiriza ekitundu kya Donbass tutunuulire nakyo n'ebyokulwanyisa ebyenjawulo biteekeddwa okuba nga biddako emabega. Points ezimu zisigadde nga zikyali za munda. Waliwo abamu ku bannaddiini ku saidi y'aba Orthodox churches zino ezibadde mu Ukraine nga Ukraine ezimu abamu ku bakulembeze baazo nga basaba mu lulimi olu Russia yali abateekako envumbo bateekeddwa okwetaaya basobole okuba nga bakola kye baagala basinzize mu lulimi lwe bawulira nga ddala kituufu ekyo. Wabula byonna ng'obiwulira mu kusooka Russia ebadde ekyafuuse kyesirikidde wabula wenzijidde ku mpewo points 28 omurussia alina kyazoogeddeko. Russia bulijjo abadde ajja ayogera sonko nti wangi Ukraine eteekeddwa okusigala ng'eri nyuto nga si mmemba w'amawanga ga NATO era eteekeddwa okuba nga tekola byakulwanyisa birisinzigu teteekeddwa kuba ng'erina buloko yonna kyerimu nga ya byakulwanyisa. Kakati points 28 abasajja balina bye bataddemu wabula amawanga ga lukalu lwa Bulaaya nago gasimbye nakakonko. Embutu y'embutikizi Luvaakwaya. Kale mukwano gwange yonna gy'oli gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza abasajja Abarussia wakati mu kuba nti Ukraine Zelensky musajja wattu kyonna kye yalya omusajja alina byayagala okuba nga amusuuza ate nga byayagala okumusuuza byamaanyi. Mbadde ntunuulira wano
mbadde ntunuulira side abasajja abarasha gye baagala okutwala ekitundu kya Donbass region kukusinzira ku propose ya points 28 Russia yagala etwale obuvanjuba obwa Ukraine ebange ebutwala era nga wano emmundu weesinga okubanga etokota Russia egamba nti mu bitundu byesinza okubanga etutte bibadde byogera olulimi olu Russia akati kankusigira ekifaananyi Donbass amakolero ga Ukraine gye gabadde gali mu buvanjuba omusajja gyayagala okwongera okubanga azingako mu points 28 America zerina zegenda okugamba Ukraine era bakwasiza ekiwandiiko Volodymyr Zelensky ngabanga nti bino oyagala toyagala olutalo twagala sobola okubanga luyimirira mulimu ebitundu ebinene olede nga byagwadda mu mikono gy'omusajja omurasha ebyobugagga bya Ukraine gye biri eby'omuttaka ewali amakuliro amanene nga mu buvanjuba eyo eri ekitundu kya Luhansk ekitundu kya Donetsk kati just oba ofuluma katono mu kitundu kya Mariupol ekiri mu mambuka ga Russia wabula Donbass bw'ogitwala oba otutte Luhansk region nene kubanga bw'otunulira Luhansk esinga ne Uganda obunene bw'otunulira Donetsk nayo kwagala kusinga Luhansk kakati region eyo omurasha yagala agimegule yonna agitwale erimu obutundu obulala obw'enjawulo abasinga okwogerayo olulimi lu Russia kati bamugamba kkiriza ebitundu ebyo osobola okuba ng'obitwala kuba kati omusajja omurasha afugirako kumpi ebitundu nga 82 n'okusoba sinakindi akadde kano bibanga bigudde mu mikono egy'omusajja omurasha kati amawanga galukalula Bulaaya gagamba sonko nti wangi tetufudde ku points 28 ez'omukulembeze wa America Donald Trump zaaliko kubanga jjukira kati ebitandise okuvayo olunaku olwaleero nakugambyeko olunaku olwajjo nti enteekateeka ziri mu kukolebwa America eddemu ebage proposal empya ey'okuzzaawo emirembe mu Ukraine kati bakulaga nti amawanga galukalula Bulaaya gaga nti mu nteekateeka y'okuzza emirembe ku mulundi guno tetwagala batwesulubabbe tuteekeddwa okubanga naffe batusoosobaza kubanga Ukraine tugibiiriddewo buli nteesaganya zonna ezibadde zijja zibeerawo n'abakulu okusinkana bwe basinkana mu ssaza lya America erya Alaska biri omwaka guno mu mwezi ogw'omunange ennaku z'omwezi 15 results ezimu ezitandise okuvaayo ze points 28 nga kitegeeza nti America emanye ekigenda mu maaso ng'omusajja omurasha yamubuulira ye waayimiridde kati points zino 28 America evuddeyo n'ekwata empapula n'eziwa Volodymyr Zelensky ng'eyita wansi wa Steve Witkoff nti owange bino bye tugamba baaka ebimu by'osobola okuba ng'okkiriza kati amawanga ga lukalula Bulaaya bwe baabadde basisinkanye nga Volodymyr Zelensky ababuulira ebiri mu points 28 nabo ne bayisa ekibaluwa wakati mu kutu ne bagamba nti abange twagala naffe ku mulundi guno batusoosowaze ku kusinziira ku president akulembera amawanga gano agalukalula Bulaaya nga agamba abaffe tukoze tutya kati omu ku baminisita Kajala Khalas agamba nti
tubeereddewo Ukraine era twagala tubeererewo ddala paka ku last hour. Tetwagala Ukraine enyigirizibwe olw'okuba nti America evugibwa Russia, nti Russia egezaako okuba ng'epushinga America mu kake Ukraine ebeeko byekkiriza. Tetwagala Russia yebeefuga America. Olwaki nti Putin yalina byayagala ebibye. Kati amawanga galukola Bulaya gagamba tetwagala Putin avuga America olw'okuba Putin ayina byayagala. Nedda baba, amawanga galukola Bulaya gagamba begatudde olunaku olwaleero EU foreign policy Hajal Haras Sonko nti wangi Ukraine wetu, amawanga galukola Bulaya wetuli. Pulane yonna egenda okukolebwa Ukraine eyitibwe n'amawanga galukola Bulaya babere on board. Tutunulire tulabe era mwaba abakungu abanatuula. Germany eteekeddwa okuyitibwa, Spain, Poland bajja tutuule tusobole okulaba nga tutunuulira. Kulwaki? Kubanga naffe ng'amawanga galukola Bulaya tuli mu ntata, tuli mu kattu. Anytime singa olutalo lwa Ukraine luggwa tetuli seefu. Russia esobola okuddamu okutakula ewalala. Negotiations zonna, enteeseganya zonna zetugenda okubanga tutunuulira naffe tuteekeddwa okubanga tuyitibwa. Ripooti ezajja twongedde bitegeera kati n'amawanga galukola Bulaya gagamba bimu tubadde tetubimanyi. Gavumenti ya Bungereza erabula egamba nti waliwo n'obu kugamba waliwo ebyakoleddwa ku gamu ku maato aga Bungereza ng'ennyonyi z'abasajja ba Russia baketta biki Omungereza byabadde alina. Bungereza legana n'ogandowooza omusajja omulaba sebo time yatuuse ng'amaato ga Bungereza gali ku nnyanja gatambula, Omurussia n'aleeta ennyonyi z'enkesi. Kati Omungereza naye aga nti ndowooza olaba tetuli safe ffenna we tuli. Twetaaga proposals zonna ezigenda okuggibwa America zegenda okuleeta bwe ziba points 28 nga zezizze tuzitunulire tulabe ekiriwo ekisoboka kiriwo ekitasoboka. Tetusobola kukkiriza musajja mu Russia kunyigiriza mu Ukraine. Etundutundu lyagala okubanga atwalo eririmu obuvanjuba bwa Ukraine teriyinza kumala gagenda bwe lityo. Tutunulire tulabe ki ekisoboka. Omusajja mu Russia yagambibwa ati wonna woliwo sinzira okubanga mukwano gwange otugoberera omu Russia agamba Sonko nti wangi Moscow remains open to dialogue with Kyiv. Russia netefutefu esigadde eri open eyaniriza ebirowoozo byonna ebijja batuule boogerezeganye. Omwokesi w'amaka g'obukulembeze bw'eggwanga Russia agamba nti the Zelensky government was the one that opposed the talks. Nti gavumenti ya Zelensky ye yayimiriza enteeseganya ezaali zitojjera naddala ezaali zituula mu kibuga Istanbul ne Ankara mu Buturuki. Russia yasigala nga weeri naye Kyiv Ukraine ye yayimiriza. But ffe tubadde weetuli wakati mu kutunulira tulabe enteeseganya za mirundi 3 zibadde zijja zituula naye twagenda okulaba nga Kyiv Ukraine eyimiriza nga bo balina bibongera okubanga batunulira. Naye Russia esigadde nga netefutefu okwongera okujja okutula ku mmeeza tusobole okwogerezeganya olutalo lusobole okubanga luggwa. Russia erina weeyimiridde era wejja okusigala nga eyimiridde. Gavumenti ya Russia ku points 28 bakyafuuse kyesirikidde. Umerevu agamba nti tukyenaffe kwetegereza tulabe points 28 eza Russia eza America ziyaleese. Jjukira nti Donald Trump era y'omu ye yabaga points 20 okuyimiriza olutalo wakati wa Israeli na Hamas mu Rwanda lwe Gaza. Kati eza Ukraine ziri points
28 nga kikutegeeza nti olutalo lwa Ukraine lulalamuko mukwano. Katekeriza katono nyonzi je owulire Prime Minister wa Hungary Viktor Orban yagamba abazzukulu b'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya be bagenda okusasula sente za Ukraine singa yewola oba amawanga ga lukalu lwa Bulaaya gamuwa sente ku looni. Kino kitegeeza ki? Oli ku 10-5 Kampala, 16-8 Masaka, 9-6 Mbalala, ne ku www.bukedde.co.ug. Bukedde Family Mbutikizi erungamizibwa akakiiko aka Uganda Communications Commission. Webale nnyo balire ddala mukwano kubanga okyali ku Bukedde Family Embutikizi 10-5 kwoli 10-8 Masaka 9-6 Mbalala. Kakati Viktor Orban ye Prime Minister owa Hungary ono aganti abazzukulu b'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya be bagenda okusasula New Ukraine loan eno amawanga ga lukalu lwa Bulaaya bagenda kuwola Ukraine sente ze bagenda okumuwola ziva mu bya bugagga ebya Russia ebiri mu mawanga ga lukalu lwa Bulaaya. Sente ezo business gye ziri zitambula naye sente amagoba agavaamu amawanga ago gazikuŋŋaanya ne baga kati zino sente bakkiriziganya amawanga 27 akasente akava mu looni billions bazikwate baziwe Ukraine naye nga bamuwola. Kati Prime Minister wa Hungary Viktor Orban agamba nti sente ze tugenda okukwata tuziwole Ukraine bilioni 156 eza dola za America kigenda kufuka burden kizibu eri future generations eri bazzukulu baffe grandchildren eri bazzukulu b'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya be balisasula sente za Russia kubanga nti olutalo singa luba luwedde kusinzira mu ndagaano eriwo balaga nti sente zino bagenda kuziwola Ukraine naye olutalo bwe lunaggwa Ukraine sente ezo erizisasula Russia wabula kyesimanyi Russia ye eriba teyagala mu magoba kubanga mundango oli waba akasente akatutte kati nga gana amawanga gatali ga busiraamu nti bali ku sharia law busiraamu tebukkiriza liba sente ezo bazikuwadde ate n'ozongezaamu n'ozikubisaamu. Russia nayo nzo okusanga nga sente ezega nti amagoba ago gatudde naffe twagala tubenga tukubisaamu awo wajja okulya n'okukola kutya kimenyiddewo sindowooza ensonga eziwulira. Kaakati Viktor Orban aga nti abazzukulu b'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya be bajja okusasula loan Ukraine gyegenda okwewola nti abakulembeze essaawa eno abali mu buyinza abaagala okuwola Ukraine sente time ejja kutuuka nga tebakyali mu buyinza. Kati abazzukulu be bali lugwamu be balitandika okubanga basasula nabwe kiti alabula aga nti kakati musooke mulabe n'eggwanga lye twagala okwewoleza sente ekiri eka obuli bw'enguzi buli eyo bameketa nguzi balinga bameketa ekinyobwa nga banywera kacayi k'amata akolweggulo maama oba ng'oli ku kinyobwa awo mpolampola ne ku kuugi akamaama nnaaka nga kalimu amata katokota bwe kati konna akuugi ne kajja kaleeta olububi olwa yero akalaga nti akuugi kali lwedde kayidde okamanya akuugi kwolweggulo awo nga muli ku luda awo. Kati Viktor Orban abagamba tunulira Ukraine gye twewoleza sente zigweredde mu bubondo obumu oba abakulu abeetoolodde omukulu sente zitugenda okuwaayo ng'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya tumaze okulowooza kuwa gye zigenda era agreement endagaano Ukraine nga bwefaanagana tukavalinga military Ukraine's military and financial needs for the next 2 years kinaasoboka
amawanga ga lukalu lwa Bulaaya financially mwe muyimiridde mu economy ya z'amawanga gammwe. Tugenda kuba essaawa eno tuyinza okwagala okuwa Ukraine naye sente zokka ze tumuvujjiriddeko anaasobola ozisasula. Victor Banaganga bannange tutudde olunaku olwali lulwokuna tutunuulire ekitongole kye twateekawo mu Ukraine ekyetongodde National Anti-Corruption Bureau of Ukraine giyite NAB yakoze ku mulimu amakula nezuula nga mu bakungu aba Ukraine naddala omuli Nagagga Mindich bamuyita Timoli Mindich omu ku bannagagga ono ng'akwatagana ne Zelensky butereevu bulambalamba ogenda okukkakana nga waliwo miliyoni 10 eza dola. Kati baga nti kakati sooka olaba ekyo kino Zelensky ayinza kukyewozaako atya olwala tutunulira Zelensky naye bannansi ba Ukraine baba n'ababazeemu mu buyinza banaasobola okukkiriza okusasula ebbanja ly'omusajja Omurasha. Embuto y'embutikizi Luvaakwaya. Yonna gy'oli gy'osinzira okubanga mukwano gwange otuwuliriza. Abula Poland naye erabika ewulira muli nga luzigisiiwa. Poland Poland erabika nga luzigisiiwa. Njagala kuwaayi wano omuntu omulala sente. Poland ega nti abange Russia yitiridde okulinnyirira ettaka lya Poland. Poland egamba nti bannansi ba Ukraine abaali emabega w'okutaataaganya oluguudo lw'eggaali y'omukka mbu Russia yabateeka mu Sudi ne bataataaganya kino. Bagamba ffe tetutunuulidde bannansi ba Ukraine bano wabula ono yabateeka mu Sudi mu buvanjuba bwa Poland oluguudo lw'eggaali y'omukka olugatta Ukraine ne Poland okulutataaganya abo basajja ba Russia. Kati Poland muli egamba tuteekeddwa okukangavula omusajja Omurasha ono. Era bannansi ba Ukraine bano abaakwatibwa omu Poland aga nti njagala tubanyige mu ngeri y'okuba batubuulire. Mukkiriza bannange mbasiibulire wano mikwano. Tujja kudda mutube nga tuwuliziganya insha Allah lunaku lijja kuba lwa Sande akuuma atakuumira mpeera.